Sapo kaweleza obyobugaga I love you. Njagala ekinanira kigenda kutandika ate ekintu ekiki ekyo kirate kuba tutera kakozesa ne mukasindika bava mu kanisa zituukiriza kasindika naye olwofuluma ewere n'okataliki olw'eggulo ogenda kulaba enyawo Mukama yeebazibwe okwagala kulina abaana n'okujjukiza obujjukiza obw'omuntu I love you kikola laki amakulu bateekera kwebaza nnyo abaami bonna bonna abeewaddeyo okulaga abagalwa baabwe nti I love you bayezaaleza bonna abaddeyo okujja okututuza obufumbo Mukama agulumizibwe n'abalala bakiyingira nga bwe bisooka eyo siteepu nnene gye munaze Mukama yeebazibwe naye temukoma leero mukitambuze nga mu ngeri bwetyo ate okwagala tekuba kwa bigambo kwokka kugenderamu n'ebiki n'ebikolwa Oweewanga ayagala nnyo ebirawo Yesu yeebazibwe era bw'entambula wonna kyensooka okufuba okuteeka mu keesi ekirabo ekyenjawulo ekirabo kiba kirabo ndabika bakantu katini naye kakoleddwa mu kwagala bwegenda okutuuka awaka bwakebera antikula kebera ebikola ki bw'asanga akalaba n'engatitalo kako kaleeta enjawulo Yesu yeebazibwe kyeba kiri kimu nti abakyala balina definition y'okwagala olumu eyawukana Yesu yeebazibwe naye emibwange kirungi n'oyiga obeewo n'otegeera kyayita ki okwagala kubano bano musomo tali wano muzalero ne bimwongerako lwagenda naye ku reception nga bwe tugenda kati ku reception bwetutula kuli ku mmeeza nabaataddeko zikapo ebintu ebyenjawulo lwali tunaatera okumaliza nga nti apeno kantitwala essaawa lwaki nawe bwebuuta omutwalira agamba waawo weewange ezozaakazaagala kyayagala kundabanga nzizeeyo mangu awaka nentunaawo n'abaana era njala tuve ku reception eno tugende kale abakyala abamu nakoze bakolera naye abalala baagala kutulaba nga tuliwa sikubeereyo mu kanisa muzobanati naki naye buli omaaso n'oweewe ategeere kyayita ki okutisenga mu ansi eyo olaba biyinza ng'oyongerako Mukama yeebazibwe ekibiina kiddawo pya Mukama aweebwe naye n'abaami sibaviirako Yesu aweebwe ekitiibwa atwala abakyala kubanga nsoose baami ekigambo ekiri awo nsibafe bakyatusomedde ekigamba nti abakyala muwulirenga abaami bammwe submission muntu awagira women emancipation awagira program eziyamba abakyala naye Katonda yakitegeka mu mwami bwe mutwe gwaki gw'amaka era abakyala singa bali okunyweza ensonga eyo ekola amakulu manene submission tekitegeeza nti omukyala tatatisa naye mwami asigaza ekitiibwa kye nga mwami abaka
Yesu aweebwa ekitiibwa era buli lwe kigolongootalamu kisobola okumenyamu omukwano guli n'emirembe egyalibaddewo. Tuliddeko abakyala abamu ng'ekyabalenya mu bufumbo bwabwe ensonga ezo eza salvation kasita ebitabo byeyongerako kasita baafuna ebitiibwa nabagamba ate kati mweguyako ki ewaba wazzeeyo obuzibu naye okubeera n'emirembe maka kinyuma mu maka abakyala okuwulira era olunaku lwaleero ku mbaga eno ey'ekitiibwa bw'obanga towanga bulamu bw'olubengo olumutwala mu kuzikirira. Kakati paati yange keekome wano, ngenda kwaniriza mugasi munnange bwe tukolera awamu mu mirimu gino egy'obwakabaka egy'omufumbo. Omusumba Ronald Sakira atutwale mu paati ey'okusabira abagole n'ebiddirira. Omusumba Ronald nkwaniriza. Okusaba abagole tukwataganya emikono tukwatiza abantu bamaze okugatta distance bongera okafuuza ebala emikono egyo ebala okulaba mukolinga omukono mwesale tuzikiriza ku maaso gaffe. Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza olw'ekirabo
ky'ekkanisa tukwebaza olw'ekirabo eky'obufumbo. Buyinza bw'ebintu byonna tusaba okubikibwako okuva gy'oli eri abagole bano Mukama, eri omwami n'omukyala b'ogasa olwaleero okufuka omuntu omu. Tusaba omukisa gw'obutagattibwako buyinike, era twogera eri ku kyonna ekibadde omusanvu, eri ku kyonna ekibadde kiziyiza obulamu bw'enkulaakulana, obulamu bw'ebintu eby'omwoyo, nga waliwo enkola yonna ey'omubiri, enkola ez'endwadde. Olwaleero tuzisazaamu, tuzisiguugulula, endagaano endala zonna tuzimalamu amaanyi, tuyimiriza endagaano ey'obwakabaka, endagaano ey'obwakatonda eriko omusaayi gwa Yesu. Mukama nga tulangirira omukisa ku bulamu bwabwe, wabeerewo okulaakulana mu bulamu obw'omubiri, bakole ssente ne ssente zibeerewo, bagule amataka, bazimbe amayumba, bave mu bupangisa. Olwaleero nga bwe basenguse okuva mu bufumbo obutategeerekeka, bwe tutyo tubasengula mu bulamu bw'obuyinike, tubatwala mu bulamu bw'ekitiibwa, mu bulamu bw'obuwanguzi. Amaka gammwe gabeere ekifo eky'ekiwummulo, amaka gammwe gabeere ekifo eky'essanyu. Obulungi bwa Katonda butuule mu nnyumba eyo. Omuyinza w'ebintu byonna tulangirira obulokozi mu nnyumba eyo, n'eri abaana bonna, n'eri amaka gonna. Ekitiibwa kyo kibeerewo, obakole bulungi Mukama, obakulaakulanye. Tusabye obakwate ku mukono, obatuuse mu lugendo olw'obulamu obutaggwaawo, nga bali omuntu omu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Engalo ezisinga ku ezo tuzikubira Katonda, tumwebaza. Aleluya. Yakusaba ekiseera kye tuyingiddemu, twagala okwetonda, tugenda mu kiseera kyakwebaza Mukama olwa kino ky'akoze. N'olwekyo nja kusaba oteeketeeke ekiweebwayo kyo. Abakebezi weebali bagenda kubeera nga batuteerawo ebibbo ebyo, tuweeyo ekiweebwayo ekyo. Nja kusaba gwe nga gwe mulundi gwo okusoosa okujja oba okubeera ku mukolo ogufaanana bwe guti, bw'otoola ekiweebwayo ekyo tokitoola butoozi n'osirika, naye saba yesaala egamba Mukama, nga bw'oleesa ekitiibwa n'ekirabako, leka kibire mu nnyumba yange, leka kibire ku baana bange, leka ekyakwata ewaffe kikutuke, leka ekibadde kituziyiza naffe kitute mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So abakebezi yakusaba ebibbo ebirala tusobola okubiteeka emabega wali, ebirala tubiteeke wano nga tukutte ekiweebwayo. Ng'okutte ekiweebwayo, katusabe. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ennono y'okuwaayo oyogedde n'ogamba nti kyamukisa okugaba okusinga okutoola. Ku luno tetuwaayo buwi, naye tuwaayo ekirabo eky'okwebaza, tuwaayo ekirabo olw'ebyo tulabye okola Mukama. Bw'olaba osobozesezza okuleeta ekigambo ky'ombaga ey'obutuukirivu mu nnyumba zino Mukama, tusabye ayi Katonda gaba omukisa, era tuyimirira nga bakabona mu nnyumba eno nga tulangirira embaga, nga tulangirira obufumbo. Muyinza w'ebintu byonna, n'abalala bonna ababadde baziyiziddwa mu ngeri emu oba endala, bekabeerewo okuteebwa, bekabeerewo okusumululwa, beka ekitiibwa kyo kirabisibwe. Ekiweebwayo kituweebwayo libeere eddoboozi erikomawo gy'oli Mukama, obagulirewo emiziki, okaba omukisa obutagattibwako buyinike. Weebale Yesu, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mutusabidde n'okwebaza. Amiina. Nja kusaba abali sayidi eyo, waliwo ebibbo ebiri mu lukubo bw'ebiti, tutambule tukwate ekiweebwayo tubeere nga tuwaayo. Abali sayidi wano tusobola okujja kiko kino ekiri mu maaso ne tuwaayo ekiweebwayo ekyo. Nja kusaba nga tuwaayo batuwe mani worship mubeerwa n'alisabe ne mujja ne tutendereza Katonda nga tumwebaza, nga tumugulumiza. Tutambule nga tuyita mu bwangu tusobole okubeera nga tuwaayo, tubeere nga tuwaayo.
Where I lay a suit, where